emikisa eyiyo eyake aboluganda mukama waffe yebazibwe balamusizaako mwenna mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo Katonda omulamu gwe nakkiriza nze ow'obulokozi bwaffe ng'era ffenna bamukkiriza olwo nno tetulibula tulibeera balamu ebbanga ly'obulamu bwaffe ku nsi ne mu ggulu era saba nnyo naawe obeera omu ku abo abasanga erinnya lyabwe nga liri mu kitabu kyabo abalamu kubanga yagamba Yesu nti ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu bw'obanga owulidde ebyo ng'ate n'ogendako ne mu Yokaana 3:16 nga mugamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'atuuka n'okuwaayo omwana we omu bw'ati ng'olwo nno ffenna abamukkiriza tuleme okubula wabula okusigala n'obulamu obutaggwaawo kiba kitegeeza ki kikyeyongeza okutuusa ku eri era enjogera eri mu Bayibuli ennyini ng'egamba nti mwenna musabe nga muyita mu mwana we Yesu Kristo nga buli alimuyitamu aliweebwa ekyo kyennyini kye yeegwanyiza Mukama mulungi era nga Mukama mulungi ekiseera kyonna ezo ze mbeera ze ekindeese leero bamikwano nawulire malungi tuli mu kusiiba guno mwezi abatandise nange mbebaza nze nsiiba ennaku 4 kubanga so asiiba buli nnaku olw'ensonga tugenda kusiiba omwaka gwonna paka mu Desemba nga tusiiba guno olugumala tulina ate omulala gwe tuddako paka mu Desemba era ng'omwezi gwa Desemba ogwo ho sente ze tugenda okuŋŋaanya zijja bazagula Bayibuli tugenda kugula Bayibuli tugabireko ku bantu abatalina busobozi jjukira abantu bangi abatalina Bayibuli kati Desemba sente ezo zijja kubaza ekyo kugula kye kuno tetujja kusobola gamba kale wanabaawo omukisa omulala nguli asobola okugula Bayibuli ate n'agwirako ne ku bantu Christmas it's okay naye nze kyange kijja bakyabagwira ki mwebale abakasonda ku sente za pads abagenda okugabira abaana pads bambi munyigire nnyo mu nteekateeka eno buli woosiga okungula amakungula go ate gaba mangi kati tugwire ku baana pads ekyenjawulo kitugenda okukola tetugenda kugula zino zetusuula zetukozesa tugenda kugula zino zetwoza ne twanikako kasana noddamu ate n'ogikozesa n'ekutambuzaako ebbanga eddene lwakinzize kusabako nammwe mbasiigire ku kifaananyi butya bwe tugenda okusabira enteekateeka eno gye twataddewo ey'okusiibira obumu obusosoze bukome nga butandikira mu ggwanga yaffe Uganda olwo nno bubune mu nsi yonna nga bwe muwira Amerika bagamba wikaani tugeza wikaani kati naffe ffenna tusobola olwo enjogera egamba nti agali ewamu nti ge galuma ennyama bw'ofuna kaabirako naawe kaaba nnyo omusinge tomukkiriza ajja kaabirako kusinga ki nannyini mufu bagamba nti yakwate wawunya lwaki ffe kennyini ffe twagala enkolagana ebeerewo kati tulina ojja enyigiramu tugibeezeewo tosobola kwogerako bwogezi kintu nga tutaddeemu bikolwa tugenda kusaba nga tusinzira nnyo ku kabaka Daudi buli muntu yenna amanyi ku Bayibuli oyo ebyawandiikibwa mumanyiiko ku kabaka Daudi gye yava famire mwe yali yasosolwa kutandikira ku bafamire ye yennyini nga tabalibwanga mwana era nga yabeera eyo mu nsiko okulunda bisolo bannaaye nno olugero lwa Daudi kabaka Daudi lwamaanyi nnyo nti bwe yavaayo okujja nga balangiridde nti omuntu ayirwanyisa Goliyasi n'amukuba n'amuwangula ali wasa omwana wa kabaka oyo eyaliko era ng'ekitiibwa kyo kiba kinene nnyo gw'omukopi okuwasa omwana w'omulangira yali mukopi yali talina bwali yali musunyo wa nnanga yes yali amaze okuvaayo ndoza gye yali ng'asuna nnanga naye yagamba nti ani oyo omusajja atali mukomole azanyira ku baana ba Mukama abaana ba Isirayiri obuvumu obwo n'ekigambo kyayogera azanyira ku baana ba Mukama abaana ba Isirayiri ejjinja lyateekamu obwesigabe ng'akakasa nti lyagenda okukozesa oluvannyuma lw'okumuwa ebyambalo bye baamuwa ayambale ne bimuzitoweera kubanga yali teyabimanyiira n'agamba nze bino tebigenda kundetya kufiiringa comfortable kambijjeko nwanenga nze naye muyinza okulowooza omaanyi n'obuvumu yali abujjewa ku musajja oli yali yajjula ebijegerejegere nga muwanvu akoma eri munene ng'atiika buli muntu yenna ng'alinga mpologoma ekisolo ekisinga okubeera ekikambwe yali Mukama eyamuwa ogwo omutima omuvumu ogutatya yali akimanyi nti Mukama ali muye munene okusinga ali mu nsi ate ng'amwesiga nti tasobola kumuvaamu olyo nna okuswala naffe gwe tugenda okwesiga Katonda wa Daudi eyamusobozesa okukuba Goliyasi ejjinja lituuke limusuule wansi afe n'okufa
jinja bujinja webuuze maanyi ki agali mu jjinja oyo ye Mukama gwe tugenda okuyita era gwe tuyita gwe tugenda okulembeza ate era tusengeeyo tugambe nti Mukama gwe yasobozesa okuwanguza Isirayiri kabaka Dawudi asobole okufuuka kabaka ne kabaka yennyini yeebuuze nti ani oyo akubye atwalaganya abantu abo be yatwalanga sipiidi abaali bagobeera Goliath nga atuse n'okumwerabira ng'alaba tekisoboka nga yennyini gwabuuza yennyini oyo yasulanga ennanga abooluganda omwana oyo gye yava olugero lwe yonna mulumanyi eyali yasosolwa abooluganda lwe nga tebamubala nga baganda be nga yasuulwa naye nga Mukama yamumanya nga tannajja mu lubuto lwa nnyina bwe tutaddeyo ku lwa kino kye tugenda okusiibira nga tugamba nti Mukama owawa amaanyi n'obuvumu omusajja oyo naffe osobola okutukozesa ebinene bye twagala ate ne tubirabako ne biba mu buyinza bwo mu kisaakyo kubanga oli Katonda mukulu oli mwesigwa era nga ffenna abakwesiga tetulisigala kye kimu tetuliswazibwa tusiibira obumu Mukama obusosoze bukoma ku mulembe guno ogwa munyenye yaka ez'okwakiza ezaffe leka emunyenye zaffe zaake kabaka oli mukulu kabaka oli munene gwe towatondwa naye n'otonda tewaliiwo gw'ovunnamira naye ffenna tukuvunnamira ekitiibwa kyo taata tetulina bye tukirojja Yesu watwagala n'otuka okujja ku nsi n'otufiiririra Yesu wagiira ffe aboonoonyi kyetuva ffe aboonoonyi tukwesibako ennyo era nga tukunoonya kubanga wagamba tujje gy'oli buli akooye tukooye embeera y'okutusosola tukooye obuddu tukooye okusosolebwa ku mirimu olw'amawanga mwe tuva tukooye okuyisibwamu amaaso olwa famire mwe tuva tukooye Mukama ekimala kimala buli kintu kibako ekiseera kyakyo buli kintu kijja nga kirinako ekkomo Mukama gwe tusaba ye gwe atonyesa enkuba ate era ogikeesa enkuba ogitonyesa neemala n'ekya Mukama gwe tusaba ozibya obudde taata n'omwana obukeesa otwebasa Mukama ate era n'otuzuukusa osengula ensozi gwe mu buyinza bwonna zonna zitamanya ojjulira ebyalema osaanuusa ebikomo ebyekyuma n'obusaanuusa ayi kabaka mu muliro taata watuwa amaanyi agayirinya ku byana by'emisota n'enjaba ebyana by'empologoma naye ate ne bitatuusaako bulabe oli Katonda mukulu oli Katonda w'amaanyi Yesu gwe tukkiriza Mukama teekawo enjawulo mu bantu bano abatusosola obusosoze bukome mu nnimi mu mawanga okuva ku bajjajjaffe ab'olubereberye bannakabyeni bannakasatwe mu madiini bikome twerabire mu kifaananyi kyo kubanga mu watutondera bwe watwagala ffenna watufiira ffenna tewasosola nga bwe wakikola Katonda tewagiira bazungu tewagiira baki ffenna nze sirya na munyarwanda omunyankole tu tombuulira omusoga tonsemberera gwe nja kukuba nja kumenya nja kutta gwabagisu bantama mulundi gweva wano ebyo bye twagala tubikooye ekimala kimala guno omulembe bannange twekutte wamufe abasobodde ku lw'abangi oba abatono okwegayira Mukama nga tuli maaso go Mukama nga tukowoola tusaba owulire eddoboozi lyaffe tusaba owulire okwegayira kwaffe twewaddeyo Mukama kubanga ensonga enene wagamba tuzikwanjuyire mu Isaaya mu kitabo kya Isaaya wagamba ensonga ngene tuzeetanga mu maaso go nti ffe Mukama ababaddeyo ku lw'abaalayi tata tuwulire era Mukama okole ng'okwagalako bwe kuli ojjewo obusosoze bonna abavunaanyizibwako tata ebyokunoonya emirimu nga batunuulira gwanga mwova nga batunuulira famire mwova nga batunuulira wa kino okukituukako bikome Mukama bikome era nga tusaba kyetuba tusookerako okutereeza ensi yaffe kubanga kyetukoma kyeyongera kyekigenda okuleeta okusaanawo okubangira kyekitwawuddeyawudde naye obumu obwo Mukama bwe tusiibira okukomawo bwe bugenda otugatta okusigala nga ffena tweyagayira mu nsi gye watuwa ejjudde ebibala naffe ffenna buli omu ng'anoga nga tabuuziddwa nti ate gwe ekyo kiryangaani ayi Mukama taata tukimanyi nti owulira bwe tusaba era gwe olw'okubanga tukukkiriza nti tolituyiwa kyetuva tufunamidde mu maaso go ne tukwegayira emisana n'ekiro tukaabira amazzi gabakaaba tusiiba enjala ku bulwo abasiibira amazzi abasiibira ekyemisana kyokka abalyako ka breakfast kokka ffenna Mukama tuli mu kwegayirira ayi Mukama kitange tukusaba kubanga ojjudde okwagala n'okusonyiwa ekisa kyo kingi gye tuli Mukama otunuulire ensonga yaffe eno gye tukuleetedde mu maaso go ate olwo Mukama n'abalala bonna gye bali abatana batwegattako basobozese ayi taata okutwegattako okukyusa emitima gy'abaana abakalubu bwe yakyusa omutima gwa Falaawo yali alamidde abaana bogenda okusinza gye wali oyagala bagende ennaku ebbiri nga bakulemberwamu Musa ne Aroni Mukama ne basobozesa okubabuzaamu ennyanja olwaba baali babagoberera ne bagenda gye baali balina okugenda ayi taata babawandira n'obasaanyaawo nakino tukakasa nti ogenda kukikola era wawulidde dda waliwo ekyawandiikibwa wano kiri mu Zabbuli 31 olunyiriri lwa 19 lugamba nti obulungi bwo nga bungi bwe wategekera abo abakutya
bwe wakolera abakwesiga mu maaso g'abantu n'abantu. Zabbuli 3:19 kagamba nti obulungi bwo nga bungi bwe wategekera abo abakutya, bwe wakolera abakwesiga mu maaso g'abantu b'abantu, mu maaso g'abaana b'abantu. Musonye mu katono, mu maaso g'abaana b'abantu. Mukama ffe abakwesiga ffenna tetugenda kwejjusa. Bw'obanga wasobola okuwonya Danyeri empologoma bwe baamusuula mu bunnya ne bateekamu empologoma zimulye, n'oziwa otulo zeebake ate yennyini n'azifuula piro, bw'obanga wazza Yona ku lukalu ekyennyanja gwe kyali kimize n'abeera omwo ennaku 3 ne kimala ne kimuwanda, bw'obanga wazibula abazibe amaaso ne galaba, wawuliza bakiggala, wawonya ebikulukutu n'owonya abagenge, Mukama wakola bingi, wakola ebikulu, yeggwe atajjulukuka, n'ensonga yaffe eno Mukama tujanjuluza mu maaso go, bwawonya endwadde ezaalema abasawo, nga tukakasa era tumanyi nti ogenda kukikola. Weebale Mukama kubanga okikoze, wakikoze dda. Ekitiibwa n'ettendo kikuddira, era ng'oli Katonda omu ow'obujja atakkiriza kugattako kintu kirala kyonna. Ssebo weebale kubanga ensi yaffe ogitereezezza, tuli ku lutalo lwa kuggyayo bendera ya Sitaani gyewuubira waggulu ekke wansi, ono tuwanikeyo eyo Yesu yeeba yeewuuba. Tukweyanziza era nga nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaawo kwayi Katonda n'okussa ekimu ekyeri ffenna kubeere okufe ffenna n'ebeeri abooluganda bonna mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu. Amiina. Abooluganda Mukama abakuumi. Bwe tuba tusaba tusooka kutendereza n'akayimba kamu oba bubiri, kisinzira ku budde gwe bw'olina mwogenda okusabira. Bwe tumala okutendereza tusooka kwenenya. Bwe tumala okwenenya, kubanga twonoona buli lunaku twonoona oba emirundi 7 buli lunaku. Kakati egyo emirundi gye twonoona tulina atera ogyenenyeza buli lunaku, buli lwofunye akadde akasaba. Bwe tumala okwenenya ne twanjula ensonga zaffe eri Mukama. Nabagambye nti oba olina ekizibu kyo gwe ng'omuntu, sookera ku kizibu kyo kyogere oyanjule ensonga yeri Katonda gw'omala. Katonda tetumutikka bintu bingi, tusookeka twogerengayo ekintu kimu. Kati kino olw'okuba nze twakibikkuliddwa okuva mu Glory Church International Kabuna Maganjo n'omusumba afeera Ediga Pastor Twagalanza Ntwala n'amakanisa amala genja okubanjulira wena tukakomoozi y'abasumba kubanga nino gibawa twawula abavumaganya obulokole okubakomako tusigaze abatono naye nga bali ku mulamwa. Ngenda kubanga nabo tuweereza amafuta gegamu Katonda baana banongamiza bandaze tuweereze era nabo bajja kunganga abantu baabwe ababatuyizaamu endiga za Mukama zibasumba tukwatirenga wamu ensonga emwemu tugigguse era ogwo omwezi gwe tunabanga tugiweeredde netugivako kugenda ku ndala Mukama era ajja kuba amaze ng'ali mugikolako obanga amaze ddala n'okugikola kubanga bwe tuba obumu gemaanyi. Buli wobanga oli omu emisamba n'emizimu byonna ebyo Obwakabaka bwa Sitaani byogoba ng'oli omu ate biba bitono, bwe muba babiri biba bingi, bwe muba basatu biba byeyongera, buli we mubanga muwera mugoba bingi. Bwekyo kitegeeza nti awali abiri abasatu Katonda abeerawo wakati. Kati bwe muba abamu nga musabira ekintu kimu kyangwa mangu okutuka. Sitaani ekigendererwa kye yajja kutta, kubba na kuzikiriza. Talina kalungi eri mwana wa muntu. Kati ffe ku nsi kwe baamutusindikira ekiseera kye kiweddeko naffe tumwegaane tumusindikiriza agende mugeyena gy'alina okubeera. Kyenvudde gamba nti bw'omala okusaba ensonga yo n'ojanjula eri Mukama awo oba olina kuzzaako okwegaana Bwakabaka bwa Sitaani ne Sitaani waako yenna n'omulumbira mu maanyi n'omukuba n'obusamba bwe n'obuyembe bwe n'obuteega bwe n'obwo obuzimu bwa kawulira gwasinga okwesiga kuba agwagala nnyo. Ebyo ebizimu ebibeegattako ekiro nga mwebase ebyo ebibeebakako ne mukola sekisi gubeera gwoyo gwa kawulira ogwo ogwambala emibiri gy'abantu. Waliwo n'abafuna abantu abaafa nga babeebakako kibi nnyo. Oba olina kino banamaanyi ate ekyo tekivaawo obuvi bw'ekityo olina osooka okukisiibira. Naye nga tunaasaba mwewala ebintu ate ebikotala n'obwakatonda. Tudde eri ate novaayo ate gw'oyamba
olwembale obubi ennyo litagwerere obwenzi bukulinga obwenzi gwe tosulirawo ab'emikwano Katonda tagenda kuwulira by'omusaba soka wetukuze kubanga ye ayagala batukuvu omubiri gwe togajajamya ng'ogabira buli muntu agukwatirire ogenda ba obucafuwaza omubiri gwa Kristo gulina kuba muyonjo okuleka eri abo bokka abateekeddwa okukola ebikola by'obafumbo nga babikola mu butukuvu bwe bateekeddwa okukola ensonga ezo naye ffe abatana bakufuna Katonda bwe yatuwadde mu butuufu nti amukulaze wuwo tulina okwekuuma ng'ebintu bye twabikola ki twasooka ne tubirekera abateekeddwa okubeera nga babikola omala okusaba n'ogoba sitaani awo twebaza Mukama netumala okwebaza ne tusiima ate tuddamu ne tutenderezaayo n'akayimba kamu bubiri kusinziira ku budde bw'oyina n'osabira kubooluganda bo nobaweereza ekisa nabo kibatuukeko ate ne tulinda obudde obulala bw'onaddamu okufuna osabe mwebale nnyo bwe tunatambula obumu tugenda kuwangula nze nkakasa guno omwaka gwe mwaka gw'obuwanguzi gwennyini ogwo Pasta Bugembe gwe yayimbako mwebale nnyo abawuliriza leediyo yange Munyenye FM nammwe awatulabira eno ku TV Munyenye yaka yakwakiseye yake sharinga subscribinga likinga ate abaana abawala tuddemu ensa kubanga kati ffe tuli kifaananyi kirungi ekyokulabirako kubanga tuli bazadde tuli bamaama n'oba tonakubeera ojja kumala obeere so buli nsonga yonna tugenda gituukako tewaliwo nsonga gye tutagenda kusiibira omugumba eyazaalako n'atazaala nko ng'oli kizaala gumba wajjamu embuto n'otajjaamu mwenna tugenda basiibira abalina ebibasoomooza endwadde zitawona abalina siriimu kansa byonna tujja kuyimirira tusiibe gwe tusaba tugenda kusiibira obumu ate mu bulabe nga weebuli abagagga bakwawula ku bye balina babeeko ku baavu balina okubigabanya ku maanyi ga Mukama eyo pressure mugenda kugirabako okwetumako ebingi ebigenda okuvundako ove ku nsi obirekere ennyenje nga waliwo ababyetaaga kati ogenda bigaba nga tonatuuka ku nsonga yakubirekera nnyenje ku byonoona nga gwe wennyini okyekoledde ate mu kwagala so tusiibire obumu okusooka n'ebirala baana batulugunyizibwa abantu bonna abalinako obulemu obambi tubazzeemu ku maanyi abatalina bazadde abasibe abali mu buwambe abali mu buddu abonyabonyezebwa agalooto agagazibwa ennyo agabi abaasibwa ne muwambibwa emyoyo gyammwe nga bagitwalayo mu mayanja gye bazisibira emmenye zammwe ne bazikiza mwalogebwa ku malalo g'abaana abato mu biswa ebifulufu bakoledde saddaaka mu nsozi ne masaŋŋanzira babayola ettaka ne babajjako engoye babasala enjala n'enviiri buli kintu kyonna tugenda kukisiibira ate ng'ogenda kulaba omukono gwa Mukama kubanga agenda kukoma ku abo bonna abayiganya abaana be kino nkiweredde obujulizi ng'era nkimanyi Mukama yansindise ku mulimu guno ng'ate ngenda gukola nga sitidde muntu yenna ku lw'obujulizi bwange byampisizaamu mulindirenga buli kintu kyonna nja kujjanga nkirange ku myaka kyonna kyenaba mbikuliddwa era mwebale nnyo abatandika nange okuva gye twatandikira paka gye tuli kati mbagala nnyo era nsaba Mukama nammwe abawe ebibagwana badde balabi balungi Mukama abawe omukisa